abayimbi mwe bannannyini nsi buli woowulira omuyimbi n'avaayo n'ayimba message eyo omuntu mwajja n'atandika okumanya ekyokukola kuba osanga omuyimbi talina ngatto naye ng'oluyimba lwe lulimu talina mmotoka naye ng'oluyimba lwe luli mu benzi talina nnyumba naye ng'oluyimba lwe luli mu nju nnungi osanga omuyimbi tamanyiddwa naye ng'oluyimba balukolaki baluyimba abantu baleeta siriimu endwadde ya siriimu n'abayimbi ne batandika ogiyimba ne batandika okulagirira abantu bagende mu malwaliro baffe Ssaabasajja Kabaka bw'avuddeyo okubeera ambasada wa siriimu mu Africa n'atandika okubunyisa ekigambo n'atandika Buganda n'etandika okusonda ssente ebadde Buganda okuvaayo okuyimirira ne bagamba nti endwadde eyitibwa ferestura abantu babadde tebagimanyi kirwadde ekikwata abakyala ne babika n'abaana nga bazaala ne baba nga batonya eggwanga ne livaayo ne liga nti kansa w'amabeere ate kati kansa wa nabaana kitegeeza nti guba mulamwa okwongerako abayimbi bassebo ne bannyabo abayimbi nali wano nenjogera ku Eddie Kenzo nakwogerako ebigambo bingi era n'owuliriza nenvaayo nenjogera ku Rema Namakula nenvaayo nenjogera ku ono yeyambula Spice Dana Shiba Kalungi ono yeyambula n'abeera Bukunya n'agamba ate bamukutteko simanyi bakoze batya kati gwe weeyambudde bakukolere ki olwaleero nzize kwogera ku muyimbi ayitibwa Jose Chameleone Regent omusajja okubya omuziki oli w'amaanyi oli musajja wa kitiibwa ow'ekitiibwa Jose Chameleone meeya w'ekibuga Kampala oba former meeya ssebo njagala okutegeeza nti Abannayuganda bakyagala omuziki nnyo era Abannayuganda omuziki bwe baba bagwagala naye mu Uganda wano tulinamu ebintu bwe baakubanga ne baga nti ddama lyakusigudde otegererawo nti baba bakuyita ku ekereziya tulya bisiike tulya biki n'otegeera nti faaza ayingira kati nga bakubye eŋŋoma bwe baakubanga eŋŋoma ne baga nti zirayo jjajja zirayo eŋŋumba za Ssemakokiro zirayo eŋŋumba otegeera nti olukiiko lwa Ssaabasajja Kabaka lugenda kutuula lwabataka ab'obusolya eŋŋoma eyo eŋŋoma ddoboozi eriyitamu obwamwoyo bw'omwana w'omuddugavu era kyovula nti ku ssinzizo lyaffe waggulu waali emizindaalo giba gitudde mu ŋŋoma eŋŋoma ddoboozi bw'olaba engalabi eyo mu kkubo lya Ssaabasajja Kabaka erimutwala eryo ddoboozi eriyitamu eddoboozi ly'abantu y'eŋŋoma gwe muziki kyovuga tukubye eŋŋoma kati wagenda okkuba eŋŋoma okomyewo abantu bakulinze bakwagala ekivvulu n'okituuma gwanga mujje eŋŋoma mbi eyita bantu mu bikolimo gwanga mujje eŋŋoma yakufa erinnya lye watuuma ekivvulu Regent oyagala kubaaki butamanya nnono noonya erinnya lyogenda okutuuma ekivvulu ng'otegedde n'amannya gaalyo gwanga mujje kitegeeza omuzimu omubi omusambo omubi ejjembe ebbi gwanga mujje entalo abazze okulwana obayise gwanga mujje tuli mu lutalo kale temuddamu kwebuuza kiki ekyasuula siteegi y'akamuyimbi Chameleone teri mulogo erinnya ly'ekivvulu gwanga mujje ssebo Regent likyuse gwanga mujje kitegeeza nduulu kudduukirira kati enduulu zijja n'omuyaga zijja nakizijja n'entalo ekivvulu ekimu kigenda kuddamu naye kye twakoze ng'era bwe wawulira twakwatira ku balamu omusango yazza gwali munene nnyo abantu bangi abaafa abitekisi abantu bangi abaafa ku abitekisi omuntu omu gibeera omwaka gumu ennaku 365 nga towooza towulirwa naye twatuula abitekisi ne tumukolako wabula abitekisi situnawulira kwebazaako fe twalangirira bakakutwala nti bakute kakati naawe Chameleone kye tukoze tuzzeemu ne tugamba bajjajja baffe nti abaana abo bakyali bato tebamanyi kyakukola tuzzeemu ne tubannyonnyola nti abaana abo bayambe ebivvulu ogenda bimalayo era ogenda bikola nga tewali ntalo byonna kati biddirira okudda ku kino kyanca kyaleero ekya Friday kino ekya Friday ogenda kikola bulungi okimalirize naye erinnya lye watuuma ekivvulu eryavaako obuzibu omwana ono yaani lwabita omutujju ani ono
bamuyitani bwenabuddenga mugategula bute kulabwa ati yani erinnya livudde mu mutwe erinnya ly'omuyimbi oyo. Mbasaba abayimbi mukwatagane naffe. Mbasaba b'ekinnansi tulinayo ebitusumbuwa era tulinayo ebizibu bingi mu basawo b'ekinnansi ebitutawaanya. Ebizibu ebyo ebitusumbuwa naffe tuli mu kwetereeza. Sigamba nti tubabuulirira nti ffe tulina bizibu, naffe tulina ebizibu. Buli sekita erina ebizibu byayo. Naye mbasaba mukwatagane. Omukulu abeera mukulu, ekyo kitwale ku mwana mulenzi ow'e Masaka bamweyana omuyaga. Ekyo oba okiteeka njagadde obabulira nti naffe tulina ebizibu. Naye bwe tuvaayo nti bamweyana ebigambo by'obadde okola ku TikTok, jjajja ensiri ey'akabina, ekinyonyi ekya ttabbu simanyi kirina akabina kituleetere okiteete mu bbanga. Jjajja munnange njagala omukazi oyo nogenda omukoneko akati ako n'amukonako n'amukuba oluyi. Kituufu mu bufere gyebiri abafere babikola, naye bw'oba obisomesa tula bulungi mu kamera ng'omuntu omukulu. Leka kozesa mwana wa myaka 6 tannaweza myaka 18. Leka kozesa mwana oyo abaana wadde obafunamu